Wasonyiwe bawa. Kumanyi. Haya. Tukyalengera kalanka katono nnyo tugenda maaso bagiyise ekisirani kya sadaka. Kakyali kalanka katono era nga tugenda maaso katono nnyo tugenda maaso n'entandikwa. Tukyalengera ku bulango buno katono nnyo era nga tugenda kubatandikirawo. Sinema ezimu kwe gamba ezikudde bannayuganda omabiri ensangi zino tuzirengerako ono katono nnyo era nga tugenda kubatandikirawo ekisirani kya saddaaka katono nnyo. Movies coming soon, very soon. Kisirani kya tugenda maaso era nga tutandika butandisi. Njagala ombuulire mazima. Musajja ki gw'olina ku kyalo? Bannanga amumubuuzizza. Banna amazima sirina musajja ku kyalo. Mwana gw'obwezi obukulabikira ddala ne ku maaso situpidi. N'ogamba mutolina musajja ku kyalo. Buulira musajja ki? Ekirali kya saddaaka tukyalengera katono nnyo era nga tugenda kubatandikirawo essani ennyini saagala osulwe. Tulengera abamu ku basupasita abaana beegulidde erinnya mu kuzannya ebina Uganda. Togira tobaako nakyonyega. Ettemu erikutte eritwala abaana b'ola ennaku zino ensangi zino tulirengera mu kisirani kya saddaaka. Kati nnyo ekisirani nga kyo kya saddaaka kibeera kitya? Tugenda maaso era nga tugenda kubatandikirawo saagala osobwe kano kakyali kalanka katono nnyo era nga tugenda kubatandika essani nyininyini. Saagala bike nti nno nyumirizibwa bunyumirizibwa. Entandikwa ono Richard Victor akuwandiikidde sinema nkuyanja. Tulengera saddaaka kwe gamba ezikutte wansi ne waggulu. Omanyi saddaaka nga jambiya ya esala ebiyi bibiri. Ejambiya nga esala enkira bbiri. Yino ekisirani kya saddaaka coming soon to video. Saddaaka ey'ekisiraani gye tubadde tulengerako akatono ennyo wano era nga tugenda kubatandika essaawa eno. Divine Films Production bakutuusaako entandikwa sinema egenda maaso saagala ogisibwe. Richard Victor ye muwandiisi tugenda maaso n'entandikwa katono nnyo aliwo saagala osibwe ate nate entandikwa bwega waliwo ensobyawo edita yakikwatamu bubi naye nga tugenda maaso n'entandikwa saagala osibwe ate nate eno etandise bagiyisaani entandikwa firimu egenda maaso mpolampola. Ekyali ntandikwa Richard Victor producer waayo. Entandikwa firimu egenda maaso. Entandikwa sinema ye egenda maaso mpolampola saagala ogisubwe ate nate guno baguyise omuggo gwa laddu gwe tutandise era nga tugenda maaso. Ekyali ntandikwa Derek Lusiba. Ekyali ntandikwa tugenda maaso. Richard Victor muwandiisi wa era nga tugenda maaso. Derek Lusiba director photography. Entandikwa firimu egenda maaso. Richard Victor ono mwegendereze nnyo mu sinema nnyingi kuba akuwandiikidde enkuyanja. Ekyali ntandikwa. Ekyali ntandikwa era nga tugenda maaso. Kati nno mu kutandika tutandikirako ebbali eno bwakedde era kwe gamba embwa zaakuno zimanyi. eno embwa esazeewo okusaasaanya wano era gwe kisiraani. Ekyali ntandikwa osaasaanyiza ddala ewange zino mbwa nabaki eri matwale gange mwesaasaanyiriza ddala kuno tekuba kumanyira kwennyini. Ekyali ntandikwa ekyali ntandikwa abadde ayita embwa ogenda okwetegereza muntu omusajja atuwa yazaavaako jangu wano mwana jangu adduka akuba miranga abadde mu kisaka ng'alinga mbwa. Ekyali ntandikwa tugenda maaso. Eno baguyita omuggo gwa laddu. Ekyali ntandikwa kati musajja atunga amaze ofubutulwa gyafubutuddwa yasibira ebbali wano obudde embeera yamukyankalanako omusajja tunaazoliga era mu kuzoliga waliwo ekivudde mu bbanga nga wuno mwana muto ali mu kanzu mutaka yebaka ku nguudo obudde bwamubijjirira. Kiki ekyamutuukako? Ekyali ntandikwa tugenda maaso. Ekyali ntandikwa era nga tugenda maaso.
Nolaba omuddo gumuyisibwako, omuddo olugumuyisizzaako. Kikino akaana ne kabula. Kyalo kikino tekibe kyennamutamba. Ekyali ntandikwa. Abadde yeesiba biziinaziina bintuntu agenda olaba bulijjo kino kiki kyendiko. Akomyewo mu mbeera ze oluvannyuma lw'okulayigala asiigiddwako eddaga litaddegerekese n'akomawo mu mbeera ze ez'obuntu. Ye ntandikwa sinema mu bulambalamba. Omuggo gwa laddu ye firimu etandise era nga tugenda maaso. Embeera y'obudde bwetyo bwefaanana. Laddu ziyitingana buli kaseera n'enkuba n'eba tegenda kutonnya. Kyalo ki kino kye tuliko? Kyalo ki kino kwe tuli? Ekyali ntandikwa era nga tugenda maaso. Kandi natudda ku n'abakyala bambi mukazi wattu alina ennaku ye. Musajja mukazi wattu yamanya nabba gye yalaga. Bwakera bukeezi ku bakya banaabungeeta n'adduka n'agenda. Agamba kala disiti singa yalwalako ne mujjanjaba safaari. Naye saasobola. Aba ali wano agenda okulaba baawe yali yazaawa wuno akomyewo. Akomyewo yenna alagira nti abadde asula bubi teyeetegeera mwami wali wabulirawa. Kino ki ekyakutuukako n'ogenda nga tonsiibudde buli gy'onkunoonya nga sibalina gy'oli. Omusajja bambi ekyali kyamutuukako teyakimanyi ekyamudduse ewaka n'omukyala yali temanyi baawe gye yaddukira. Ekyali ntandikwa tugenda maaso era nga tutandika butandise. Saagala ogisubwa ate nateekega videos ne ABS TV entandikwa firimu egenda maaso gy'ovaninga bulijjo entandikwa. Kandi tulengera ebbali ekiswa nga kirabika badde basimbamu kadoma. Sira kindi nenda mu nswa ye yatwaliddwa. Yeye kiki ekitokota mu kiswa kye twaggyemu namunswa ye ate omukka guvaawa. Baasooka kuggyamu kadoma ne namunswa n'alugenda. Ekyali ntandikwa tugenda maaso. Omuggo gwa laddu ye firimu etandise. Ekiswa kivaamu omukka kiringa kye bafumbiramu. Abadde ali mu kusaawa kisaka. Wali ajomu. Musajja tunga atandika kubuuza ani yeekwese mu kiswa. Ogenda okulengera akakebe buno obulinga obuterekebwamu ebinusu ka banka ka sentinale. Waliyo omusajja olugalo n'akwataka kiki laba otukona ne tuddayo. Kyali ntandikwa era nga tugenda maaso. Ani ali mu nda eyo? Bino biki byompa? Ebyoweereza. Tunuulira entandikwa firimu. Ali yekka abadde asaawula kisambu. Ogenda okulaba mukanyugira ebirala. Gwani yogera gwali omwo gwani. Omutima gukubanga bakisimba. Musajja tumukutya kw'ekitalo. Ekiswa kye bajjamu namunswa kiki kyonna ekiri wansi n'ekimuweereza ebinankani. Ogenda olaba ekifaananyi kye ng'alinga akawanga. Gwani omanyi okubanga ayaya ekifaananyi ekikyo kifubutuka mu kiswa wansi. yange wakijjeewa. Musajja teyatandikirawo okutya nga yeebuuza ani ali mu kiswa ayina ekifo abadde n'ekifaananyi kye. Bintu bingi nnyo ebifubutuka mu kibo mu kiswa kino n'ebirala byasenze mu kabokisi. Ani ali aweereza ebintu bino gwani? Yogera. Toyinza kumanya ani ali mu kiswa. Eno poloti ye yagigula nga agimanyi tekuliko kisobola mugobako naye kino kyandi mutwalaganya nga teyeesikidde kanyeebwa. Lino ettaka nalya lino ttaka ki? Wano waawe nagula. Gwani aweereza ebintu. Bwe libanga liri oyinza osigala olengera gye bibadde biva. Ekyali ntandikwa firimu. Musajja tunga akuŋŋaanya bw'akuŋŋaanyiza mbiri. Kati ebbali wano tulengera omwana oli eyataasizza ajja owaaye gwe ensaggu wanje. Omuntu omukulu wayitira omwana omuto nti mukama wange abakulu bakwetaaga. Bamutumye akabugo k'otadde entabaluganda ozimanyi ziba mwanyi.
Entabaluganda nti ye mukama wange bamwetaaga mu lusozi bamusindikidde omubaka ng'ateekeddwa okugenda mu lusozi amangu ddala. Efirimu yino bagiyise Omuggo gwa Laddu ye firimu etandise. Nsagu ng'akwata ekkubo bulambalamba. Abakulu bamutumiza bamusindikidde omubaka era mangu ddala teyabaako kyakola kirala okuggyako okwata akabugo ke bamugambye n'endeku ensaanuusi ayerekere gye bamugambye okugenda. Entandikwa ya sinema egenda maaso. Abakulu bamutumiza. Aleese Entabaluganda kw'otadde entabaaza bakadde abireese bulungi nnyo. Tugenda maaso era mu kutuuka ng'atandika kola atandikirawo mikolo. Abakulu balina obubaka bwe baagala okumuwa ate nga bulabika bwa nsonga. Ensonga ya muggundo. Obubaka abakulu bwe baagala okumuwa. Bakama bange enzo ntuuse. Ng'atandika kubakoowoola. Bantu bange waliwo bakubuziddwa okumpeebwa. Nze mu bumpe bakama bange. Atuuse asobole okumanya obubaka. Bwangu bwangu. Onyanguyire. Tulaba bajjajja. Mbeera mugumiikiriza. Wali omuzukulu waffe gwe twazuula. Kati naliwo omuzzukulu yazuuliddwa. Aliko obubonero obutali bwa bulijjo. Bamusanze aliko obubonero obutali bwa bulijjo. Ne kikakasibwa nti yali yazaawa ateekeddwa okunaanyizibwako amazzi ag'okumuggya mu bwavu. Talina kubeera mu nnaku, alina kubeera mu lubu lw'abagagga. Kati ogenda okwetegereza waliwo ajja emisinde bambi yasibira wano. Omanye ekintu okutikka. Bakama bange muzukulu wammwe. Bannaye omuzukulu gwe badde mwogerako wuuno mulabye. Ki kye muŋŋambye okukola kye ŋŋenda okukola. N'ekyapa ky'ettaka. Azze n'ekyapa ky'ettaka n'ebintu ebirala eby'enjawulo. Abajjajja bamugambye alina omunaazaako otuzzi otwa wano kuba nateekeddwa kubeera mu balukyolo ateekeddwa kubeera mu bannagagga. Yali yazaawa naye bajjajja bamuzudde. Ingidde mu kika kye ekituufu. Yali yazaawa era nga kati ateekeddwa kuyingira mu kika kye ekituufu kyennyini ekya Namaddala. Ki kino? Azze adduka buddusi paka wano. Kitaawo. Nze kitaawo. Bano bajjajja. Bano boolengera ab'amayinja be bajjajjaabo. Leka naawe kuwemmula oli muntu mukulu kusiriwala. 10. Nkakasa naawe era gojje okunsikira. Kati nze nasikira bajjajjange bano naawe gwojja okunsikira singa naaba nvuddewo. Gwojja otwala bino. Bw'obanga ng'olina kye weetaaga. Bw'obanga olina kye weetaaga kyonna ojjanga n'ofukamira n'okisaba ne kijja. Kuweebwanga. Kijja kuweebwa. Sebo tosiriwadde busiriwazi ku myaka gyo wali olabyeko jjajja w'omuntu nga jjinja. Mwana wange. Wano sirabanga nawokko akunyumize bwe kyali. Kali sitole muzeeyo oli gy'anyumya ye ntandikwa firimu bulambalamba. Omuggo gwa Laddu Mutaka ng'atandika kunyumya lwali lumu. Waliwo omutuuze omu yalina olusuku lwe naye nga bambi ababbi bamukijjanya. Ababbi nga bamukijjanya. Sekabugu y'omu ku babba nga amatooke ga Nagagga omu ku kyalo. Sekabugu ng'agaleeta jasiiba njala nga Nagagga alina amatooke agengerera ne mu lusuku. Lino lijja kukola. Omukyala ansaba emmere ya kumukumu agamba akooye muwogo omusajja alina amatooke gali eno gengera bwengezi. Ekyali ntandikwa tugenda maaso. Nakabugu ng'atandika ekikye. Ng'asooka alinuula Nakabugu. Ate ababbi b'amatooke baba bagezi bagira mu biseera bya nkuba. Gobeeri weggamya enkuba ng'eno ettooke balitwala. Ye ntandikwa sinema era nga tugenda maaso. Omuggo gwa Laddu ye firimu etandise. Tubitandise bina Uganda bulungi nnyo era nga teri kyali kyakulu kujja kugenda nabyo bulungi nnyo era nga tandika butandisi. Kegi videos wali kwenda gye center. Tugenda maaso. Perfect videos. Perfect videos. Era bikutuusaako. Kati nno Nagagga. Tata. Laba nerino balitutte. Ekiki? Ogenda otuuka eno ku limu ku matooke gabadde baagala ofumbira abagenyi. Bannange omuntu alabye n'ababbi. Allahu akbar. Banne oba muntu kyatubbira amatooke taata. Taata. Omubbi mu nsi ya Mukamuna asaanidde okufa. Wallahi birata layi. Omubbi asaana okufa tumbaavu.
Njokuttira omubbi nze. Bane ly'ettooke lye batuyinamu eriringa ekkulu kyokka nalyo balitutte. Omanyi mwana wange? Ettooke baalitutte abagenyi gendo batokozesa akabo muwoggo tebali kyakola n'emimonde naye abaalibye. Kale. Mukama gyali. Luwalayi biratalaye yalibye ajja kukitegeera. Tugende mwana ngenze kandye muwoggo ababbi bali amatooke. Kandye muwoggo amazima genyi tugende. Tugende naye kale. Walayi biratalayi. Ekyali ntandikwa kati nno omubbi. Yo omubbi ng'amaze ofuna ettooke agaana edda. Omukyala tajja kunsabanga amatooke. Nga naga leka. Lindako. Kikolimo kikwatiddewo. Aha. Mama Jona wanji tata Jona. Emmere yino njire siba nekulikayo mu katale. Wa. Ze mmanyi wenva gwe genda waate. Mama Jona munnange abakyala bano babeera ne basikagana ebintu bingi nnyo mu bufumbo. Si bwonna naye obumu. Ng'atwala ttooke munnange atandikirewo. Kumbe gwe babyeko ettooke. Akiridde. Ababbi bamfukidde ekitabo. Bas alipootinga si ku poliisi. Ababbi bamufukidde ekizibu. Ettooke eryengera lye batwala. Bakumbo kamala. Wuno omusawo w'ekinnansi mukyala. Yaseka na busesi ng'alaba y'ensonga nnafu. Ezo ensonga zigenda kukolebwako. Kiki? Ng'omagamaga. Ng'omagamaga. Gwe kati ssebo njagala kutegeeza eno Jose sirinayo kyangu. Yamugambirawo amazima gali nti eno Jose sirinaawo kindisobola kubeera kyangu gwe kakkana. Wano wazze waliwo omusota laba omusota mu nsuwa. Omusota mu nsuwa. Omusota mu nsuwa. Akati ono ye jjajja kyoyo. Bannange omanyi omubi okubijjira ddala. Yazze okulipootinga. Ne bamugirayo ateekeddwa okukola ku nsonga ze. Kugambye kino Jose sirinayo kyangu. Nakugambidde wano tewagenda beerawo omukono atenguse wa mu nsuwa. Omukono guteeke mu nsuwa. Anti oyagala kukukwatira babbi. Omukono teeka muno. Mulimu omusota. Waawe. Wulira miranga. Miranga omusajja. Jjajja bannange kituufu ndi musajja naye wano ndabika nfuuse mukazi ntidde. Teekayo. Okyali ku kisooka toyina noteekayo n'omutwe. Akatwe. Ayina oteekayo n'omutwe. Bannange. Amatooke bagaleke jjajja. Bagaleke bagatwale jjajja. Sikyayagala amatooke. Kati awo amatooke gajja kudda. Nagambiddewo ng'ojja nti tewali kigenda kubeera kyangu. Ebyawano si byangu. Kino Kinnayuganda kye tuliko era nga kigenda maaso. Entandikwa. Togijja kufa. Banne ngenda kufa nti tojja kufa. Eddagala lyo weeriri. Mukama wange omulimu gwe wamma guwedde. Nazzaayo ensuwa ebbali. Oba gwakabojja bammeka. Kyandibanga buli gwe gubojja gumuwa ekyo kyennyini kyaba yeetaaga. Eddagala lirino n'omusawo tazannya. Bw'abanga azaalisa oyinza okwejjusa ekyakututteyo. Eryo eddagala litwale olisimbe mu lusuku wakati. Lisimbe masekati g'olusuku. Tokkiriza ku muntu yenna kulaba. Ekinaavaayo kyonna okireeta. Kyonna ky'onooba ovuddeyo nakyo oba ky'onooba olabye mu kaseera ng'omaze osimba eddagala. Njagala okindetere wano. Tiye jjajja. Tokiragaako omuntu yenna. Tiye jjajja. Tolinago omuntu n'atya. Omulala. Tolinago omuntu n'atya. Omulala. Genda. Kuyiriza. Bw'obanga okomangawo oleetanga siringi sirwenda. Bw'oba okomawo olwenda lw'oleeta siringi sirwenda mu 5. Gwa. Genda olisimbe wakati mu lusuku. Basi. Musawo n'ayuwako 9 ze ssente z'akolera. Ekyali ntandikwa butandikwa era nga tugenda maaso. Kati nno tuddako ebbali eno waliwo gwe baleeta emisinde yino mpologoma. Sajja wate obalampya omuti ye mwami oli eyabba ettooke.
ye mwami yali yabba ettooke mu lusuku lw'omusajja musajja watunga walampa muti okusobola okuwona ekibambulira naye ng'ensolo nkambwe eri wansi adduse ekibambulira paka ku muti waggulu wawe kumba ekirooto manye ekirooto kyolota ku ssaawa mukaga ogw'emisana nga abantu bagenda nakwazina ku 7 wali oyinza okuddamu okwebaka obadde ki kikyo badde ki empologoma engoba banna empologoma engoba bannange okunzija ku lusozi ng'enserengesa nga ku kasozi ng'ate yeringa eyambuka bannange kino kyendabe anziza n'owoggana bwotyo buli muntu yena badde ongiyisiza n'enva toddamu tuwogganira n'amazzi siina ge ngenda kuwa mukazi kyono tugenda maaso n'entandikwa mu kulaba okwa kino kitundu kisooka ekyayo omwami ono bamugambye bw'aba agenda osimba eddagala mu lusuku alina beerayo yekka mwana wange kino ekintu bano babbi be bakindetedde okikola mu linnya lya allah basi masekati g'olusuku omubbi ye ali ettooke nze ndi omuwogo n'obukupa kuba nakumanyiira lwaki andiisa obukupa ne katunkuma ye ng'ali amatooke bamugambye alina kikola yekka lengera najja n'omwana we gwakyasiiza okwagala omwana we omuganzi ow'obuwala njagala alamiriza sokera ddala kuno yatuterise ono eyatutte eryasembyeyo lyannumye nnyo olyoka nkuŋŋaanyize ne bali abalala bonna ng'obaleete balaajana saagala muntu kudda mukuba mu nze saddaamu tebanziba ejjuma sizanyirwa juma tazanya n'akalisimba mwakantegeera ng'ateeka ddagala mu lusuku babbe nga amatooke nga bo balya birungi baddira nennyini ne batwala gennyini agengedde bandekeramu obuto kisusse kuno okumanyira kuba kususse ye juma gazika bulungi nnyo aba yakaziika ogenda okulaba enkoko bannange enkoko bamugambye kyonna kyalaba bw'akiraba bw'ati akikwatire wakitwala eri jjajja baatugambye kyonna gye tulabako tukikwate tukitwala eri jjajja jjukira baagambye ye mwana wange kwata enkoko eyo gy'oba okwata tugende kuba si omwana munnange ng'akola nga kitaawe bw'amugambye akwata nkoko olwali akwata enkoko abulidde awo olubadde okwata ku nkoko omwana wowe kikino abadde azze okwata ababbi b'amatooke abulidde awo kati nno omwami ono gwolaba alina omukazi ewaka era ng'omukazi ali ewaka yazaala omwana oyo kati naye mu butuufu kyalabye mu lusuku tasobola mwami kikireka ab'omusolo bazzeemu nti naye waliwo ebizibu ebirala waliwo ebizibu kiki musiraamu obadde ki saddaamu obadde ki bizibu leka Aisha tombuuza nawe Aisha kyokka nina ebizibu byange nawe omwana wange aliwa tombuuza bya mwana nawe tumbaavu mwana wange aliwa basi mwana wange basi nitaisha mwana wange nawe basi mwana wange aliwa ng'agumya ttwe nga basabula kuba talina wayinza natandikira kunnyonnyola walaalaala munnange omusajja omwana we waayisa alabyewo naye tasobodde mugoba yentandikwa sinema mu bulambalamba kegi videos ne abs tv gyovaninga bulijjo tuba tugenda mu maaso musajja tunga bimusobera kati nno yalina ab'eŋŋanda ze naye nga munnanga bamu baakyusa amadiini baava mu busiraamu yakaba n'ebizibu bye waliwo ajja muganda wange kiki ng'oli mu birowoozo ebitagambika enkofiira wagisudde dde eri engoye zo mukafiru nago njagazaaki okimye ekyewange saakugoba wano
Saakugamba oleke mutalinnya wange. Dini obujjajjaabu noyingire mu bukafe Wava mu ddiini eri ey'obwajjajjaabo n'oyingira mu ddiini etali yaffe. Kwate ekkubo ove wange. Kiki bannange tuli baluganda mu musaayi. Lwaki eddiini ate eba etwawula? wawaze no mu oluganda lw'abakafiiri. Nze siri muganda we osobola kubeera muganda wa muntu mukafiiri. Leka naawe. Eddiini obudiini yekwogeza ebyo byonna. Nze siri muganda wo. Namwegaanira ku poliisi nga tewali na bajulizi nviira gundi gojja kunnoonya nga nkwetaaza ki? Nyinza okwetaaza okunoonya omunaku nga ggwe bingira kyo kigenda yo bikwatireko waayo lwaki onsumbuwa? Nakugobye dda lwakuba towulira buwulizi mpozi onoonya nkukuba emiggo. Ojja kunnoonya nga nkwagaza ki gwe kisiraani? Ojja kunnoonya. Alina ebizibu bye. Va maaso gambula ogende. Situmbavu. Bwenzizanga ewuwo nteeka olumuli mu maaso ndeke butasala. Kijja kisiriwalira ewange. Nabakowakoowa ddamu ava mu ddiini zammwe ne mudda muziri endeete. Ayogedde bubi eri muganda we. Kati bambi mukazi wattu ng'akkirira mu lusuku kuba yategedde bba bakkiridde mu lusuku ne Aisha. Otuuka mu lusuku ayita Aisha tamulaba. Aisha talabikako. Omwami aganye okumunnyonnyola. Omwana waayinza okuba nga waakutte naye nga n'omwami talina waayinza tandika kubinnyonnyola. Yeegulidde ebyokoola. Yaguze ebyokoola omwami. Kyokka alaga mukkiriza nnyo. N'enkumbi baagirese wano. Aisha! Mukazi wattu ayita Aisha. Amuyitirala ng'omukyala waffe wano mu kikubo. Aisha. Bannange Aisha amukoodi. Aisha talabikako. Kati nno munnange omwami eyabba ettooke anozaawo ku bombo kuba kyawulira takyetegeera. Anoze ku bombo munnange alabika ni munnange afuna engeri gye yeeyirayirako naye awulira okulumizibwa okutagambika. Yenna awulira olusujja lumuyiikidde. Awuse ku kigagi alaba talabawo njawulo yentetenkanyiza ekisujja kimugwiridde omulundi gumu. Kyala atetenkanya. Taata Jonna kiki? Tajjona kikyate. Alandise okuggweramu ddala amaanyi taata Jonna. Omukyala alaba bba. Awulira ebbugumu mwene enkuba. Ebbugumu lyawulira kyokka obudde bunnyogovu. Awulira kwegamba waliwo ekintu ekimuyiikidde kwegamba mubiri gwe teyeetegera bulungi. Awulira embeera kwegamba ekyukidde ddala okusinziira nga babadde yeewulira mu kusooka. Mukyala nga amubudaabuda. Omanyi omukyala munnange obuvunaanyizibwa aba alina okulabirira bbaawe mu ngeri yonna esoboka. Awulira kwegamba teyeetegeera. Biseera bya nkuba etonnyo kamala. Budde buseerera ngaki ng'ayingisa bba mu nnyumba. Kumbe nannyini lusuku yaguze ebyokeera. Bannaye mulamu. Ono muka muganda we. Omwami taliiwo nti munange taliiwo. Yagenze emirimu gye kinnyambye nannyo. Ono muka muganda we. Omukulu taliimu okakasa ntaliimu. Nsonga y'amaanyi. Oliyo otya eno? Ebintu bye bakugamba buli kaseera lwaki obeera tubirowoozaako? Bw'oleka ezo ensonga tuzireka munnange. Okimanyi nnyina omusajja kyokka ate omusajja gwe nnyina muganda wo. Nze ndaba ono tolina ssanyu. Nze munnange ate essanyu lye mbadde ndeese nti omwami wange ansanyusa. Leka mulamu naawe. Bw'aluka mukazi wattu akakeeka ke ne bakatwala ne bakagula awo ng'afuna akasente kugamba musanyufu mu bufumbo mwali. Olina okimanya mweno famire nze mukulu bano bato bange tebalina ssente. Wandibadde oveewo omusajja ono nodde ewange bakira ojja nakwevugako ku mmotoka. Lwaki obeera mu kubonaabona n'oluka obukeeka? Kumba omwami nnyinimu mutoowe uli ajja. Ali ono mukulu ali mu kutabbira muka mutoowe. Ensi bannange eragawa.
ensi eragawa n'aterera na bulungi nnyo ate ku bulungi bwo wano si wosana n'okuba osana kuba mu Amerika ate nga tiketi naziguze alimbisa naddagala yoko tugenda ddi lengera nannyini mukazi wamma kulikayo ssebo kansanze oli mutoowe laba yayitako muyite naye bannange bambi omukyala agezezaako okulaga omusajja oli tasobola mwagala olwensonga ni munnange ayagala bba teyanyega mukazi tebabanga bakutikudde netafaali nga simanyi ye nga mpulira olusuusu lubeeto awulira olusu tugenda maaso kanno tuddeko eri muka omusajja baawe yabbye ettooke omukyala n'alimbibwa nti lyaggiddwa mu lusuku saawa yakuteekateeka buli kintu kyonna kyonna kuba munnange omwami alina okulya naye ng'omwami aguddemu engeri y'ekisujjasujja ekisujja kimuyiikidde omulundi gumu tugenda maaso ng'ayuwako ttooke atukozese bba kuba munnange n'otuva twabadde tuyiyiziddwa alina wuutirako tumukene munnange ono muto wa Juma wa Sadamu al'okulaba kali kumbe bali ku bibanja bye bimu si wawanvu nnyo okuva ewa mutaka ng'alumba mutoowe amulinako empiiga Isa ebigambo byogenda ng'ojogerako ku kyalo kuno musimanya ndi mulogo simanya bikigo wanguza amayembe gendogesa abantu oli mukwana mukazi wa ulina kiga osose kunangira bulogo kati ogaseko munsimanya nkwana mukazi wo Isa kituufu omukwana toli mulogo tebagula amayembe tose kunaba ani gwolangira obulogo Juma tonzita leka sagala kumanyira amayembe go waganguza genzisa abantu mugenda mwogera ebigambo kucha oyo gwaliko ye mugalande waka namugwa malaka nasoka mukwata emimwa eri bwanyiga ensingo neyettira mutoowe yakagula amayembe ennaku ntono nze Juma sizanya nabe magombe bannyonnyola ate kennaatuukayo nabo bajja kungwako nkyali wano ku nsimba kinya naye kenzija emagombe nabo bannyonnyole tugenda maaso Juma nakkirire wuwe asse mutoowe uli kyala amaze tetegenyeza bbaawe matoke yaganyiza edda saawa yakuwa bbaawe ku kyakulya agenda kujjula amatoke nga galinga bwe yagafumbye ng'ovudde ne ku ebyo mweyongeramu amalala amabisi bannange kikino tabu yino kino kina Uganda siza Abamerika emmere gye yakamala okunyigezemu nefuuka nga bwe yagitaddemu bannange mwami jangu nyambe kino oleka nange kendi keno nze nkimanyi omwami agenda okuvaayo nga yameze ekiwaggu laba bwafaanana omusajja taata Jonna yameze ekiwaggu bannaye nkiddamu taata Jonna mu bufunze yameze ekiwaggu Mukama Katonda kikino omukyala abakyala bano balina laavu katulaba omukazi ono bakyayagala taata Jonna wanyuma tajjona bannange akyamwagala ono kwe nabbi amatooke sigenda gendayo
genda yonze nkukyaye w'omusajja eyo bannange mubizibu badduka si bonna naye abamu omusajja yameze ekiwaggu oli Saddam ku kino ekyalo tazanya yameze ekiwaggu eno waggulu kuliko nnyama tugenda maaso jukira nti nobera mukegi videos wanekawuku ate nga tugenda kubatandika okubyota omuliro kuba kati ekintu system pandem sajja wattu ogw'okulya lengera kyegumutuusizzaako puresha y'omukazi yamutadde ku puresha mbw akooyo okulya muwogo n'agenda n'ayiiya kumbe yeeyiirizaamu naye oli Juma tazanya yafunye omulogo ng'oli super kuddako wano manne ekyalo kyonna kinjogerako nga wendi omukyafu kamba kuutira entumbwe n'ekisambi kyalo kigenda kyogera mbu simanya sikyabakuba kandabe n'okulaba wiikendi eno basiimufune kalina mukadde kano ono agenda okwetegereza kati no ono ew'oluganda lw'omugenzi eno efamire y'omugenzi Isa ono abeera taata wa mwana ono maama munnange tufunye omugenyi kuva Isa lwe yafa babadde tebafunayangayo omugenyi ono abeera mulamu tugenda maaso bambi ono namwandu bayafa naye nga munnange Juma yasooka n'agezaako okumwepikira era Juma kye yakola n'atta bbaawe naye mukazi ottamanyi wabala bali mu bwavu butagambika okuva bbaawe lwe yafa nga n'otunnyo ne kasukaali kw'otadde kasabbuuni basabiriza kasabirize banayo tusuliddeyo ku mutima kano kaba kawalake ennaku ezo abadde n'emirimu mingi nnyo tabakyaye bukyayi naye olw'ensonga ndi munnanga abadde n'emirimu okuyanja nga tasobola funa budde bwakujja kubalaba wuliriza tunulira embeera mwe bali bambi eyungula ezziga obuzi bayisemu okuva bba bambi lwe yafa buli kimu kyonna kyonna basabiriza busabiriza n'ekibiri ky'ekyekikumi eky'ennaku zino munnange kati ate nakyo basaba kisabe naye ate munnange ekyessanyu gw'osobodde otulowoozaako naye ate munnange Saddam ye takwatanga kuba oyadde wano okujja otulabako Juma era kyekisinza okunga kati bambi ezimu ku nsonga ezimuleese nga mpulira ebigambo biyitingana neŋŋamba ebigambo gy'abadde abiwulira n'akubamu akafaananyi n'alowooza ku mutwe we yafa n'akubamu akafaananyi eri famire y'omuganda we yafa n'alaba nga mu butuufu abantu bano beetaagira ddala obuyambi kwe kujja bambi ajja abadduukirire kirowoozo kikyazze nakyo gwe n'akaana kati kyasaba ateesa buteesa wenasobola okubalabirira kati agamba kabatwala ewuwe wanaasobola okubalabiriranga obulungi kuba eno walako okuva naye waabeera kati singa baba babeera wuwe kijja sobola okumwanguyira ogenda maaso n'okubalabirira baneesiina wenyinza gaanira mulamu kuno okuyamba oba oyambidde ddala era tusiimye nnyo munnange okuba ninga naye ngenda kukola ntya anakkiriza mu nju eno tosobola kubeera mu bwomu kyekituufu kiri nti muteeketeeka ebintu bambi sirina bwoki naye mu butuufu muli akiraba nti n'ennyumba tesaanidde kubeeramu n'abakyalo ono yekka amusabye ateeke bannange simanyi tugende nze simanyi nakumanya omuntu ng'abadde amiisinga sukaali tugenda maaso kaakano kuba eyagala tonnya ennaku zino enkuba nayo yeefudde ekirala buli kimu balina kisiba abatwala wuwe gye baba batandika okubeera ku lw'ensonga nti nno munnange embeera y'ekitundu kino yalaba walako ajja atandika okubeera wali ewaka tomanya
tomanya baba mama Lukiya muluddeyo Mama Lukiya ndabanga gwanduyisa twandibadde tugenda tugenda maaso basibyemu obwanguwa ensi erina oyo kati basenguka abo boolaba ewamulamu ebisinga obungi bereka gyebiri nange kyandibanga kino ekyalo ab'emakula kale si bangi ebazaawo tugende nune ku sukaali tugende nune ku sukaali kazi watubyamisinga byebyo bambi namwandu yali munnange yakula nga yakula namwandu yakula mwana wattu namwandu era olabirala nga mbutuufu era namwandu baawe yafa obulwadde obutategerekeka naye nga bakizula yatugwa Sophia kati nno ono alina abaana babiri Sophia wuuno abadde kusomera ennaku ezo salamu aleikum taata tuse waka mama nimubuuza sister Aisha nangamba mbuuza mama Aisha nangamba mbu gomanyi gyali siruwalira mu list tumbavu olusuuli wabuuzani taata kisiru tombuuza bya Aisha omanyi sente gyenzijja omala gambuuza Aisha kale egemba n'obuuso bukalinga entula z'amasannyalaze tumbavu balaba bugagga banziba amatooke Aisha yagenda gakuuma naye mwana wange Aisha naye nno bambi alumwa Aisha wange yali omwana omuganzi gyali bakuntwalira salikoze bintu bino singa tebaali babbi bino teyandibikoze okidda nkanulidde amaaso mbuuza Aisha omukazi akanulira amaaso ewaka ambuuza Aisha olutakedde kati n'omwana wange omala naye azze ambuuza Aisha ali wano yekka mu lusuku misana ttuku misana Aisha nayingirawo omwana oyinza otuuka ekiseera nga osobola omudduka todduka aze n'omuggo taata tontya guno omuggo nkuleetedde gugenda kuyamba mu bintu bingi nnyo n'okulaga ebintu ebyenjawulo nze gwe baatwalamu nga saddaaka kati kyonna kye weetaaga mu bulamu guno omuggo gwe gujja okuyamba okikulaga n'okikuwa ne bamuwa omuggo gwaladu efirimu yino egenda maaso Aisha kati yeye muggo kati okudde ewaka saawa yakatogo saawa ya byankatika yeetegekera ebyokulya oba yagejja kikuba emmere endaba amuwa ntini kiki kino kiki mwami kyewaleese waka oyina ebiteega kiki ekyo omuggo gw'ekyana ne gumula ndekera omuggo gwange nze manje nagojje agwagala Tata Aisha pampa wano mperere mpa omukyala atya bba laba taata alinga ekikompola ewaka kibulako tegulula omuggo gw'ekyanga ki alina waliwo atusede ono fotoman abasaze mu ssaawa za byankatika munnange Aisha yali yeekubya ekifaananyi nga bali kutuwa biibyo mbadde mbireese Aisha bano tebaamubika yasigala takubanjaayo nti engeri gye mbasanze nga mulya kansooke wali ewangulidde amulira nsooke ndaba ate nakyo ekyawo nja kudda kati maama olwatunula ku kifaananyi ky'omwa inozeemu ebyokwekaabya alabye ku kifaananyi kya Aisha omwana wange wamusaawa naye musajja gwe omwana wange wamusaawa omwana wange wamusaawa
omwana wange wamusajja yakukuku omwana wange wamusawa musajja omusajja wange jakiku samukuba omuggo gumu weguti mama na tamanyi guli mugo kiche guli vao kekabya ono yezirisa wezirisaje wano bafirawo ogwo mugo guyinza okuta kumbe guli omugo gwa misambwa Sirika abadde nakumanya abantu towoganira wano kekabya abantu batere bakuŋŋaanira njakukuba nno ono maama waafudde bireka ebyo tokaba wano bantu kuŋŋaanira wano kundetera sirika kana sirika oba nawe oyagala nkokyemu omuggo yitawo kati omwana aganye okusirika teyagala bannakyalo bategeere ani akaabira mu lubiri lwange yadduse omwana amuleesero mu lubiri lw'abajjajja gyabamukweka namba gwatambula aleka ojja owogganira buli muntu yenna kiki kye munjagaza ye akaabo kamala nnyina agenza wano tebakaabirawo sirika naawe gezaako okulaba ng'osirika wano tokaabirawo jaja mukazi abakazi alina eddogo oyo lyonna eririmu n'omasuka kijajjaze mukolere tomuyingiza mu lubiri lwange ng'akaaba sagala kumpogganira twazaalazaala tetwalabadde abakaaba sirika naagwe neggwe yitawo noba nazaalira ki ebyana ebiwala ebitagala kuloga yingira eno ggwe n'akazaalamu abalenzi bandiyagadde okuloga naye noba nekyana etagala kuloga akaaba tasirika naawe tuula laba eriiso tuulawo wansi tuula ayogera nga ali akakoola nowulira nalyoka amutuninga n'amupozinga ebyokaba n'abijjawo kati amuwenzezza dogo olubadde ono gyagudde wange emitawaana wangwiridde dda mutya era ndeese mwana oyo munnange kumukwekako wano kuba munnange nnyina mukubye omuggo gumu nnyina n'afiirawo tuwaddaawo mu kusaagirira mukazi atandikiddeawo mu kuyombayomba nga tulinga abasaaga tebugweri n'afa simukubye omuggo gumu n'afa sobeera ninga kati ne bintabukako ng'ate saagala bantu bategeera ate ono omwana nga ndabye n'ensaloka muleetono ngira mukweseeyo yaseka busosi ng'alaba ensonga nnafu aseka lumu anyiigirawo omwana n'atali kukuba enduulu akaaba tasirika gwe tewamanya maanyi g'olina tewamanya maanyi ki g'olina gwe ssebo akasota kasinga okutya osinga omuggo gwe amanya kaakano oba owulira kye tugenda okukola wulira ekiteeso kya jjajja tugenda kuddira omwoyo gw'omukazi wo omwoyo gwa mukazi wo tugenda gwambaza mwana ono otya jjajja omwoyo gwa mukyala wo omwoyo gwa mukyala wo tugenda gusito tugwambaza omwana ono otegedde bulungi otegera kyekugamba abantu balowooze nti abantu bajja balowooza nti omwana wo teyafa ajja kubalabikira mu bifaananyi bya omukyala wo teyafa agenda kubalabikira mu bifaananyi bya mirundi ebiri tugenda kukowoola omwoyo gwa mukyala wo gwambala omwana ono kati ng'omuntu bw'ajja asooka n'alaba omwana ono n'amala n'alaba nnyina manya ntono muki naye togeza n'ogenda mu maaso n'oddamu ne weebaka ne mukyala wo kuba ojja kuba okimanyi bulungi nnyo nti gwe webase mwana wo gwe webaseeko mwana wo guno omusota ye mujulizi tugenda bikolerwa wabweru gye nsobola obikolera tugenda kukowoola omwoyo gwa mukazi wo gujje gwambazibwa omwana ono n'amugja mu poozi olwamugja mu poozi nadda n'atandikira we yakomye maama wange wowe situka fuluma kasiri wala tugenda maaso omukko guwanike mu bbanga balina okukowoola omwoyo gw'omukyala bajje bagwambaze mu mwana ono naye ng'ono bamulaamiriza babamugambye bamukomekereza tateekeddwa kukola ki kwebaka na mwana ono kuba omwoyo bagenda gwambaza omukyala omwana ono abeere ng'afaanana nga maama we muyite n'amaanyi
mangu bangu n'embiro jangu wano mukyala wange muyita mangu wano jangu wako Ongera mwamanyi. tekamu amaanyi omuyite mukowole laba amaanyi gejaduzi laba amaanyi gejadu omwoyo gw'omukazi guguna negulyoka gusituka bannange gufuddemu gulina okwambala omwana ono naye ngo ne bamukuutidde tagezaako okwebaka ne mukyala we kuba ajja kuba yeebase na mwana we omwoyo gw'omukazi guguna bannange omwoyo mukazi namulese mu ddiiro amansajja kati Embe. Naye jukira so omwana wo. oyo kati mukyala wo golabanga mukyala wo mwana wo togezaako neweegaddanga nayo jabba webasina mwana wo egenda maaso ono kitegedde muwala wange Kyolaba mukubo kikole ki? jatugende mukyala nkuze ewaka mukyala mwana jatugende ewaka mukyala mwana kati ono mukyala ng'ate mwana kati agira naddako mu mbeera ze eza bulijjo naddako mu mbeera za mukyala mwana naye mukama bino biki byenkola ku kyalo kuno tugende mukyala mwana eyabba ettooke kati singa kisoboka yandigulidde omukulu nannyini lusukulu loole ennamba ey'amatooke naye tekikyasoboka sajja wattu awulira olumbi obutagambika akomyeyo mu lusuku oba osanga ayinza osonyoyibwa tugenda maaso kegi videos perfect videos wali mu paka enkadde perfect videos bino ebina Uganda wobisanga mu bungi kino tulaba ekitundu ekisooka ate nga n'ekyokubiri tukirina sajja tungatandika kuba miranga embeera mwali musajja wattu eyungula ezziga embeera mwali eyungula ezziga kandi no munnange batuuze babayitaayita banne kino kikiraba amawano kino kiki bannange badde bava kuyunja ndagala oyo singolu kiki mukama katonda kino taata jona kiki kino bannange singolu ono singolu ono si nkolo afa bannange tumuyambe ndesiyamba babbi kyuza omubbi nga muyamba ntya kimugwanira mubbi oyo tuve ne wano afa kati no nannyini lusuku wuuno takyaseka ayirimuka owange ono kati mbu olwo olumwa yemmwe babbi Oluganda bano abooluganda baali basatu waliwo Sadat Juma ne Isa naye kati emboozi eno gye tulaba oba emboozi oli omwami gy'anyumya ye firimu gye tulaba baali baluganda basatu ekyo bayita Juma oyo gwe bayita Juma atazanyirwako ondisa akakanja sebo nze ndya ebikanja mmwe nga muba matooke gange nimirako nimme nga mwe mukungula nsimbe n'omukulu gwe sebo Juma tebamwepankirako omutegedde bulungi Juma ono ye Juma oligiri wa mukisa ofudde bulungi olina wa mukisa gwe ofudde bulungi kati kumbe bano balina we beekwese bawulira wa mukisa bafu banno bagambe bw'otuukayo yali banno bagambe Juma ti Juma tebamubba ate n'abali emagombe bagambe nzija kitegere ogenda kufa bulungi wabula ate gwe ogenda kufa bulungi ogenda kufa ovunze wulira wepanka nnyo mubbabba Juma bamubba bano beekwese mulu zaffe tetuzaala tetulya bano beekwese temuwogana namwe bajja tuwulira Sadat
gwe Sadati kumba omugogo gusobola omulengeza ngirizo sebo olyawo olingiza weekwese olowooza sikulaba ne bukazi bwozo oli ne bukazi bwo mujja muzungira mu lusuku lwange gwe Sadati ndala asante mamutala ku mutala tijuma mulogo kati genda olalaase olugambo olujje ku ddyo ne ku kono olutwale ebikikakkono ng'obagamba Juma mulogo kuba ndi mulogo tiri gwe ngenze n'okugenda ate mbasangemu nammwe mu lusuku oyo gwe bayita Juma kakati Muzairu Gujju abaali wano nga Juma zo mulabako jigenda mukya Muzairu Gujju muli muti eno ngenzeke wayisa muganda wange omugenzi sisanzeyo omuntu yenna bagenda abaana abo baavaawo nawulira mbu simanya wagenda wa Sadati Sadati yabatwala Isa bwe yafa Sadati najja n'abakima Sadati ono then yanyingirira yabatwala n'omukazi n'omwana ate gwe basanzeeyo bakira kuba kumanyira sikuyinaako buzibu gwe sijja kutta beera bulungi kubeera oli kumpi Sadati ntegulula kati bambi onabeera wa Sadati n'omwana we naye nga Sadati teyamutwalayo kumuwasa yayamba muka muganda we naye ng'ate ye Juma amwegwanyiza kati munange Juma ategedde Sadati yalabirira muko omugenzi muka muto waabwe ne zimuleeta Juma tumbuto alimu olwamini gwe omulamu ng'asanyisa okulaba kyana kyattu ki kino bambi kinnamwandu jangu eno Sadati gyali taliyo kirungi kinkoze bulungi ddala bagamba Sadati yabaleeta munange yatuleeta eno tubeera wano kati ng'obeera mu mbeera efaanaganako bwetyo ng'eri ewange etiri aliyo kati byekugamba obimanyi towefula mwana muto byekugamba oli muntu mukulu basi tadde jana tugende olinda kyawo kati bannange lindako ate olindako kyawo olindawo ki banne kali Sadati ayinza okunyiga Sadati baawo ayinza kuwa kaki nze nina ebingi ate weesire watali jja tugende Juma takyatambula asaayuuka ebyotambula yabivaako atambula kidiribadda tugenda maaso kale nno ekyalo Saddaamu yefudde ekizibu kati okudda ku mukyalo omulogo w'oku kyalo eno ensiri badduni banaagitegeera n'asooka asiba ensiri badduni asiba ensiri badduni kali kumbe zireeta Sadati alina ebizibu ewaka ate nga bamulagiridde omuntu asobola omumalirawo ebizibu kyamukisa nkusanzeewo bannange ndi wa mukisa mugyebale nti kaali nammwe mugyebaleko eno annange owaaye ntuukira nno ku nsonga ensonga kwe mba ntuukira otyo naye nina ekizibu munnange ekizibu kwatuukidde emmese ziri ewaka zibulako kulyaffe kasooli lumonde muwogo buli kyonna kyotereka mu nju emmese zikirya ne baŋŋamba gw'olina akamasu ke bayita mukwata mmese ne zitaddamu yadde okumanyiira akamasu koyagala akamasu obumasu zo sente ozitegedde sente ozimanyi bameka omutwalo ogu bwe guti n'ekitweka gumu kitundu twala eri kamasu kyako kalina enzigi nnya leka amazima gennyini nsaliraako omutwalo ogu bwe guti n'ekitundu gw'olabe emmese bwe zitafa
kali akamasu kenkuwa nze manyi nawe ninamu 10 nya waze kuwemulira wano kale leeta zirese leeta enya zo zirina ati nzirina kale anti oyagala kamasu ziri 10 zitwa nyasinza sisobola nawe butakuwanga teziwera ziri nnya ak'ebbiri n'obwasa bubiri anti oyagala kamasu balansi wange onomuleeta amazima gennyini sirina tabu nze akamasu kenkaleete mugongo mama nnyaba amagulu mese zinfukidde mama tozisula emmese ziguluba ziringa bantu mu nnyumba ninga atasaamu siringi ninga ziramu ebisenge byazo kanzitwalira akamasu mbono omukyala yalina akamasu akatamanyi mmese nga bamuleetera akamasu maama kano toteekako yadde kisi g'oteeka awo olaba mmese kufa kakuba nnyalumu zino nzimaze baasi kalamu kalaso eraliikirira akange ko ako kamasu ako kenkuwadde akange sente balansi omuleeta temusuka sisiweza na lwakuna nga simulense kasufu nakakamasu twala kamasu gwe kasoleeta sere zange naye tata akasente nja kaleeta teweeraliikira olwokuna terusuka kale kati nno okuddako wano gano ge maka gajuma maama waaliwa nti ali mmanju awo biteekaawo katandaalo kati onaagira n'abeera omwana n'amala n'afuuka omukyala ano naleeseewo omwana muwalawo si yabadde atudde awo mpozi ogenda gwa ddala oba kasana ke kakwokyezza ennyo bavubuka b'ennaku zino mukozesa ebintu bingi simanyi oliko okkuba nze gw'oyiseeko wano nenkugamba oteeke ebintu katandaalo sikitegeere kino weewaawo tutandise okuzoliga naye ndabye muwalawo obwedda nze ndi wano nojja n'ombuuza nti nakati musewa nenkugamba muntere katandaalo gwandiba omusana naye maama weewaawo omusana naye nze ava okunaaba nze abadde wano wayi beesimya bakkiriza nga tebalabyeko bwagira bwafuuka omukyala bwagira bwafuuka omwana maama lukiya omanyi nti ennaku tuba tutyasobola kufuna kanyeebwa mu nju muno ng'emmese zonna zibiri ebinyeebwa omuntu natafuna kanyeebwa wano oyogedde ku nsonga y'akamasu n'ozijukukyangankula akamasu akakuba emmese 5 omulundi ogumu nti kisoboka 5 anti ezimu bazikutte bukira akamasu omwana wuyo aze kwogera ku nsonga y'akamasu mbw akamasu kagobya emmese ng'alaba ako si kamasu eyo ebadde kapa toyawula kapa na kamasu simanyi otandise ogweddalu taata omwana yo naggamba tomuwa amajaani mangi mu kyayi n'owakana kati nenga ebatandise okwagera akamasu tekasobola goba mmese tekisoboka namme mutwale eri lusiddiiku lwammwe akamasu gye nakajja baŋŋamba kakuba mmese toddamu kunyumiza biboozi byo mwana otoddamu muwa amajaani mangi akamasu kakano akamasu mwami kwata akamasuko kaako masu kwata akamasu okaza gye wakajja lindako ako si kamasu eyo motoka kyebe ako kamasu kwata akamasu ko okaze gye wakajja saba kwata akamasu go laba akamasu goba akamasu ko jukira tawangayo balance mugende kakaneno akamasu kakano akamasu genda okwata mukyala tugendeyo ffenna twagendayo ffenna ng'okaleeta mukyala naawe nze amazima gennyini nze sigenda kugumiikiriza mbeera za kuleeta biteega mu nju sikiteega mwana wange gyompeera ani akuwerekera gwe wagenda nayo kaleeta akamasu twandisigaza emmesi notoleeta genda olekwata akamasu ko kajje wano ndeka nawe tonsindika ndi musajja bulijjo byenkugamba lindako kuliko nebbaluwa kamasu jake baluwa kamasubu tonsi musajja kyono kumbe naye yeebuuza mukazi ki
gijjeko. Laba agiyuzizza simanyi oli musiru. Ddamu anvuma obusiru omulundi omulala gumu olabe. Kamaso ojjako ebbaluwa. Jakaba mukyala twalibadde tukwasiza wamu. Oba kana akamasa amazima gennyini. Kana akama. Otya? Uliriza nnyo. Baluwa yino. Gatta. Mama nyabo. Mama nyabo. Mama nyabo. Ulira. Nkubye mmese. Nenkuba emmese. Otyo? Nengoba emmese. Bas. Naye sisasulwanga. Ekyo. Akamasu tebakasasula gye wakajja. Nange nfuna omusaala. Njagala funa musala gwange. Munize kumala kukuba ku bantu mulyoke mutegere nino sasulwa. Mwami mpereza bintu byange mu nju ngende. Kubeyo ensonga sigenda gigumiikiriza sasula bannannyini kamasu. Akamasu okaza gye wakajja. mukazi yanguza kiki. Kino kiki banguza amazima gennyini. Kino kiki kye banguza. Kutya Lukiya. Akamasu kaze. Leeta akakutiya nteekemu akamasu k'abandi. Akamasu kakwata okaze gye wakajja. Amazima gennyino bino biki bye wandeetera. Kino nno kitundu kisooka. Akamasu bateekedde okajja gye bakajja. Omwami alina okuzzayo akamasu. Kaka akamasu ebbaluwa. Nako kale. Ndetera n'akamasu ani. Ebbaluwa yagitaddemu naye akamasu takakwatako. Akamasu. Basi akagwira kava. Tekabuukira awo. Ojja kutuleetera ebizibu. Toyinza azaayo akamasu atwala akamasu gye yakajja musajja gw'amazima amatogira nnyo bw'otyo. Leka nzijemu ebyange ayinza okudda n'ebirala. Musajja wattu atwala akamasu gye yakajja akazzeeyo jjukira yasigazaayo ebbanja ekitundu ekisooka. Ekyokubiri kye tuba tulinda tajjukira weekiri mwattu tugenda kiraba nakyo essaawa eno. Teri bulidde bwakulinda okuggyako genda nakyo maaso butereevu era bulambalamba.